abaseka guno muliro gwennyini mu lukuŋŋaana olw'okusumululwa n'okuzuubuja abo baweddemu amaanyi seko n'okusabira abalwadde n'ab'ebizibu jangu oddizibe bujja eri obulamu bwe watali kusasula bakuloga oba olina ebikusumbuwa jangu osinkana pooso debora okuva mu australia ne nabbi wa mukama okuva e rwanda bwe bakazaako eri akatonda ayogera riya mama sete kuva uyu munsi ibiganza byawe buri kintu cyose uzerekezaho amaboko shyize urufunguzo muri ibyo biganza byawe ng'ennaku z'omwezi 16 bakaga 18 omwezi ogwokutaano awo ennakulabye mu biteera ku Good News Ministries batuwadde ennaku 3 zonna tugenda kubanga tutandika essaawa 4 paka essaawa 11 ez'akawungeezi tosibwa abayimbi nga bakulembeddwa omusajja ati Bukenya ne God's Fire Band Parasatanas ewamu ne Good News Choir Barakaza Christian sako n'abayimbi abalala bangi mama nyabo atera okumanya ebisingawo noti 781 46 13 noti 774 9 28 81 ne noti 752 24 74 awo ennakulabye ku bitaala twesangeyo mu mafuta mu Manji